The Permanent Secretary in the Ministry of Health, Diana Atwine, has urged surgeons to strengthen their association if they are to achieve their objectives. Atwine was speaking at the opening of the 3-day annual Surgical Scientific Conference and exhibition at Speak Hotel, Kampala. Tugezaako okwongera amaanyi mu by'okulongoosa oba saavisi y'okulongoosa okulongooka tetujja kukozesa balala bano be bamanyi kye beetaaga be balina gye baagala okutuuka tageti ze baseetinze bagenda zikola batya baagala be abaminisitule tukole ki so kye tubadde twogerako olwaleero kugamba nti just tuleme kukoma ku bwe tuli tube n'ambition tutandike okulaba wala kiba kyetaaga balina okutuula ne bakkaanya ebintu bye baagala okukola okukyusaamu ebintu bye baagala okulonga ebintu byagala stage gye baagala ogendako okunyawa abantu abalina endwadde ezo omu yekka ku bana ne basobola okutuukirira ekifo oba abantu abasobola okubayamba n'ebizibu ekitegeeza basatu ku bana tebalina busobozi bwa kutuukirira bifo oba abantu abalongoosa ekyo ekizibu ekisinga obunene. At the same conference, surgeons expressed the need for surgeons to have a commissioner who can represent them at the Ministry of Health. Conferences for surgeons every year. It's very important that we meet, and the reason we meet is to share new knowledge, is to share challenges, is to share solutions, and also to agree on what to advocate for in terms of approaching government and many of our other people who support us. But also to inspire the next generation. Like you've seen today, there are students from secondary schools. They come and they see what we do and ask their questions because they're going to be the future. So it's important that they are inspired and they have a sneak peek on what life looks like for professional. Professor Moses Galukande, the president of the Association of Surgeons of Uganda, said they have challenges such as lack of equipment. Singa kisoboka zero buli omu alina obuzibu asobola okutuukirira ekyo ekikulembera byonna bye twetaaga. Ekitegeeza tujja kusaba abasawo abalongoosa beeyongera batya scholarships ezibasomesa beeyongera batya institutions ezirongoosa oba ebitongole ebibangula abafuuka abasawo abalongoosa babyongera amaanyi. Katodens, William Rwanga, Beg Television.